Basawo program y'okuyamba abasingle mothers Beyala enale mu bulimu LC1 banonda okukwatira ekyalo ekyo Flaga Beyala bwe twagenda nagenza okwewandiisa ne bagamba eriyo omuntu gwe bawadde Flaga Beyala enale mu omuntu omulala netusituka ne tugenda ewa Haji Aruna mu Mukono. Haji Aruna n'agamba olunaku olwaleero essaawa 5 agenda kujja ku gulawundi balondese Flaga Beyala. Flaga Beyala buli mu mulage LC1. Nze mbadde Flaga Beyala we buli mu mulage LC1 nga nalondebwa nga kaadi nagifuna okuva ku mwami Seddirinya, naye bwe twagenza okwewandiisa olwatuuseyo ne banyima ne bagala okunkonerako empapula stamp ne bagamba bwe waliwo omulala gwe baataddewo erinnya eryange nti baalisazizaamu ne ngenda okwekubira enduulu eri kyamaani wa NRM Alhaji Semakula e Mukono. Alhaji Semakula n'agamba ekyo tekisoboka kubeerawo kubanga enkola ya movement bagenda na mazima, era n'asalawo olunaku olwaleero essaawa 5 ajje wano ku gulawundi balondeko Flaga Beyala omutuufu. Bano mbadde nkubira ba movement emivuyo mingi ennyo wansi omuntu we batuukira okuggyako kaadi nga gwe obadde Flaga Beyala. Mbadde tusaba ekyalo kyaffe ng'eggombolola akakiiko k'eggombolola
bannange mukatereezi ange nti mukuume emirembe kubanga obuwanguzi bwaffe tulinda bulinzi wano kyamaani wa movement Alhaji Semakula ensonga zibeere nga nnondebwa era ngende neewandiisa. Abalonzi bange mukuume emirembe, saagala mukole fujjo lwa Katonda n'ensi yange. Mpangalira ku mutala bulimu era nga nze omu anoonyeza kyamaani waffe abantu gwe balinamu obwesige nga kyamaani Musono Stephen. Kati ejjo olunaku lwajjo kyamaani Stephen yakedde ewero sittu okufuna signature we yatuuseewo ejjo bamugamba erinnya lye baali kansolinze mbwera ye teyagidde kaadi eyo mbu siwenaalemu nti wanuupu ne bamutisazaamu ne bateekawo omukyala gwe bayita Nannozi Saida naye ng'abeera ku kitundu kye tuwangaalira era teyafunye signature nga balindira omukyala oli gwe bawandiise yabaafuna signature era twabaddewo nga twewaba tekisoboka kubanga ekyalo kyali kimanyi Musono Stephen ye flag bearer w'NRM era ne tukola ekisoboka kyonna ne tugamba omuwandiisi w'Erosittu tobaako muntu gw'okubira signature tulina okuddayo ku gurawundi tulabe ng'ani asigaza flag bearer w'NRM. Twakuba ow'oku disitulikiti n'atugamba olunaku lwa leero tusisinkane ebulimu ekyalo kyonna tulonde omuntu agenda osigaza kaadi y'NRM. Mukyala Lutaaya ekiri wano ku gurawundi tetuli batuuze twasobeddwa olunaku lwa leero twatudde flag bearer waffe wa NRM ogenda otuuka kugombola ne batumma sitampu okutuuka ku owa chairperson wa NRM ne batumma sitampu ne batugamba nti ate waliwo eyasooseewo. Ekintu ekyo kyatutabudde ng'ate flag bearer waffe tulumanyi omwami Musono Stephen abadde ne kaadi yaffe okumala ebbanga eddene era tumanyi ye flag bearer waffe. Ekyasinze otunyinza ng'omukyala oli ajjira ku leediyo nga yalina kaadi ate endala netwebuuza nti ku kyalo ekimu kubeerako kutya kaadi emmeka ebbiri koffe katutambule naffe tunoonyeko ku banene batunyonyole bwe batunnyonnyodde twagukidde wa Haji Semakula n'atugamba nti olwaleero kajje ku gurawundi bannakyalo beesalirewo era wano we tuli bannakyalo bazze kwesalirawo Mwami Semakula gwe tulinda yekka watuukira kubanga buli omu ali ready okwesalirawo ate yaffe tujagala ate twagala amazima n'obwenkanya tetwagala nguzi twagala birungi byereere Museveni abeewo alina kaadi bamuwe kaadi kyamaani tumwagabaganye muwa kaadi kyekituleese wano nga falatuza tulaga obutali bubativu ebulimu anera kyekituteeketesa emirimu gyaffe nga tuze bane twagala kaadi wahenwaleemu twagala kaadi bagikuwe nzigidde ku kaadi ya movement naye nze nkolagana n'ebibiina byonna abali mu kibiina kino era mbakakasa nebakukuuma obumu n'enkulaakulana n'eddembe mu kitundu kyaffe. Abakulu bajja kusaawa yonna batuuka kwayo kyamaani wa NRM amatoki mbeere n'obukkakkamu okulabika flag bearer yaffe yatuggiddwako kyamaani Aluuna Semakula ajja wano tulonde flag bearer basobole okunkonerako biwandiiko byange ku mpapula zange sitampu
Katikkiro w'omwami chairman wa NRM Haji Haruna Semakula ku disitulikiti y'e Mukono. Era akaseera kano ke tuliko wano ekituleese wano twetaaga obuyambi okuva ewa Haji Haruna Semakula kubanga ye yatusabye tukungaane abantu tudde ku gulawundi tusalewo omuntu gwe twetaaga nga Fulaga Beyala ow'ebuli mu mulajje. Leero lwaleero luno we tuli wano tuzze kulonda chairman kubanga yatwaniriza mu ofiisi ye ate n'atuwa essuubi yetulindiridde ku ssaawa ya leero. Naye abantu b'ebuli mu mulajje twagala Musunu Steven y'anaatukuba obulungi kubanga tubeereddewo y'abadde vayisi w'ekyalo kino emyaka gino 5 egiweddewo. Amanya gange tulikungaanyiza wano olwaleero tubeerye amabega yonna tubadde tumanyi nti Musunu omuntu agenda okusikira enkola. Musunu abadde vice chairman naye nga buli kiba kituukiriza akiika kugombolola ebizibu ebituuka byonna agobbuukirira amakubo gaffe agalongoosa nga tesiyekyemaanyi. Kale tetubudde tusalawo nti Musunu waffe twakalira ddala tetwagala mwana. Oli omukyala gwe bagamba oyo omuwala omukyala yatambulatambula ddakola ddogwami n'alinnya n'ategeera ddala paka waggulu eri ate nga tekimukomyawo okugira wansi wa kiki ategeeza talina kirungi kyakola era badde akola birungi teyalivuddeyo engulu bagobye bamwongereza waggulu kibuli ebyo. Najjayo kaadi ya NRM netandika okunoonya akalulu. Natandika okunoonya akalulu ne bannangirira nti nkiseemu nga teri mulala azze kuvuganya ku kaadi. Era chairman w'eggombolola yalangirira. Netandika okunoonya akalulu nali mulwadde wa kunnemerera nagala okubeera nga obulumi nina bungi. Ne nsalawo kaadi nzite nga kikyasobola kunoonya bulungi sente zigenda mu bulimu nyingi ate nga nina okwejjanjabya. Nengerwa chairman w'NRM mukyalo nemugamba omanyiramu yamunanga yatya okugende mu kamyufu kanye agende akwate kaadi netuyita abataka Mwamirumu alabise n'esaafu akoze eki mwamirumu alabise ekisigaza kisigaza mu bugumu namwe mwenna tugende tukunyaga abantu mwamirumu munaana bamu Let the microphone on. And whether it's a matter, whoever is a baby, whoever is a mulala, whoever is a baby. Nebazizza nnyo abakulu okuva waggulu. Fulaga Beyala yange baginkwasiza era nze Fulaga Beyala mulimu LC1 bagimpadde bannange. Nebazizza nnyo bannange, namwe bannamawulire mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obuzibu bwe tulina eno wansi abantu batufutyanka nnyo, naye kati twebaza nnyo
ali Haji Haruna Semakula olw'ensonga yasindisa abakulu eno wansi era kaadi yange gye baabadde batankanya era bannange mbakakasa bannabulimu bannamulajje kaadi yange enzenjirina era ngenda kwewandiisa enkya ennaku z'omwezi 17 essaawa 5. Abalonzi kye ngenda okukola ngenda kukolera obumu n'enkulaakulana n'eddembe kubanga ekitundu kyaffe ekyo kibaddemu nnyo obumenyi bw'amateeka buyitirivu naye mbadde mbulwanyisizza era kwe kulaba ng'embeera eyo ebaddewo bansuubiza ekkaadi naye bannange abalonzi bange abalungi ngenda kulwana okutandikira wembadde enkola naye nga 28 abalonzi bange tubeerewo bangi kubanga ewaffe awo tulonderawo abantu 792 bannange tubeerewo bangi tutwaleko obululu 6.